Ng'abaana baddayo ku masomero, abazadde babannamagoye bavuddeyo ne basaba gavumenti okuvaayo bateekewo enteekateeka eziyamba ku baana bano naddala nga babakendeereza ku muwendo gw'okugula ebizigo bye beesiiga nga bagenda okutambula okubayambako ku nsusu zaabwe obutalumizibwa mu musana. Tubadde tusaba gavumenti etuyambeko ku baana bafaamu batufunirengayooko ku bizigo sunglasses kuba omusana gubayisa bubi guno. Batufunirengayo ku bizigo bye beesiga nga bagenda mu musana ne ku ggago. Wano ab'Amatayo Foundation nga bakulembeddwa abatwala Tunoomu Juni Matayo bavudde ne badduukirira abaana bano n'ebikozesebwa mu kusoma omuli ebitabo, ekkalaamu n'ebirala. Basabye gavumenti esale omusolo ogugibwa ku bintu ebikozesebwa abaana ab'ekikula nga kino kubanga abazadde abamu tebasobola kubigula olw'ebbeeyi yaabyo. Gamba kusaba gavumenti ojja kubakwasizako n'abantu kinoomu lwa nsonga nti abaana bano tetubayamba nti fe ababazaala wabula bali buli wamu ate ggwanga lyonna, so tusaba gavumenti okubaddukirira kuba buvunaanyizibwa bwabwe. Twayambako gavumenti okubakungaanyiza wamu. Abazadde b'abaana bano batunnyonnyodde obuzibu bwe bayitamu okubabeezaawo era ne beebaza ab'Amatayo okuvaayo okubadduukiriranga. Matayo, Mr. Matayo atuyambye kubanga omwana owange namufuna wa myezi 7 nga mwana wa mwannyinaze, naye ebizigo obudduukirizo obw'engatto kati atuwadde ebitabo, sukaali amutuwa, buli kimu kyonna kyetukozesa kuba nze ndi mukazi mukadde sandisobodde mwana oyo nga Matayo, Mr. Matayo taliiwo. Era tusaba buli kisi yenna ayita mu Mr. Matayo atuyambe, atudduukirire, amukwatizeeko, amuwe obuvumu kuba ne school fees zennyini abaana bazaagala ate n'embeera gye tulimu nafu. Tusaba ebizigo byabwe bisobole okukendeezebwa kubanga omwana yeesiiga akazigo bwe kati ka 15,000, akazigo kaba bwe kati ka 15,000, gavumenti omusolo gwe yakateekako. Ate minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja asomesezza abaliko obulemu ku ngeri gye balina okukumamu ettaka lyabwe obutabbibwa nga bino bibadde wakiso. Mayanja asabye buli alina obulemu obutamala gateeka mukono ku buli kiwandiiko ekiba kimuleeteddwa okukozesa ettaka lye ng'okulimirako oba okuzimbako. Tugenda ku poliisi booti erigyogwangidde bakuwa oda bayita vacant possession nti oli avaako ebigitwala. Kati baba katagoberedde ode vacant possession oddayo mu kooti n'ofuna kooti yennyini nekwata omuntu eyo nga bakozesa kyebayita contempt of court. Abasabye okwerwanako nga bagenda eri ab'obuyinza kubanga nabo balina eddembe ng'abantu abalala. Special needs can come together and recognize from each other that they are not outcasts, that they are part of the society and we are getting this journey together. Ye omutegesi w'olukuŋŋaana luno omusumba Paul Musese abasabye okwekkiririzangamu era beekwase Katonda kubanga alina ensonga lwaki yabatonda bw'atyo. Just encourage our brothers and sisters that they are also very important before God, so they should not despise themselves. Aisha has a very inspirational story. That's why we met. Oluvannyuma baweredde ebirabo omuli ebyokwebikka n'ensawo z'ebitabo. Joseph Ssettimba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.